Wiki ewedde mu kanyomero k'omukenkufu Julius Nyanzi wa Prof Bioresearch yakulaga enkola y'amanda g'ekika kya briquettes nga tugajja mu lusennyente lw'ofisa ng'amanda gaweddemu. Ne leero tuze n'amanda ge gamu wabula ng'ogakola kuva mu kasasiro. Wiki eno abasenga ne bagamba ate kati olusennyente nalwo ate n'emiti ne tugamba nedda pole pole kati leero tugenda kuyiga okukola amanda okuva mu kasasiro ebikuta bino ebiwuziwuzi bino twabayigiriza okukola toilet paper ebikuta ebyamatooke obikaza ebiwata ebyo obikaza nabyo osobola okukolamu amanda ebibokisi ebyo ab'omu kikuubo bizinesi yino n'olwekyo kati ki ekiddako weetaaga ebyuma bibiri weetaaga kino ekikola amanda osobola okukifuna ku Prof Bioresearch wali ku Equatorial weetaaga ne carbonizer eyo ebyokya nekolamu olusennyente oba nokolamu kye bayita ekya ate oyo gwe tukolamu amanda. Mu kino kasasiro omwokyera mu pipa ey'enjawulo nga mu nkola yeefaananyizaako ekyokero ky'amanda era kasasiro ono yavamu olusennyente lwe tukozesa. Wano kye tulina okukola kwe kufuna bino tubyokye bikole ng'olusennyente olw'amanda ate tumale tukolemu amanda. Kati awo weetaagidde ekyuma kino wamu ne carbonizer era sijja kumala budde kanjokye ebipapula nga mbicarbonizinge. Carbonizer kitegeeza ekwata ebipapula n'ebifuulamu olusennyente nga tuteeka ebipapula byaffe mu carbonizer nga tuteekamu nga tubiteekamu nga tukoleeza nga tugisaanikira. Jjukira yo tekkiriza oxygen n'olwekyo olina ogisaanikira ebe nga tefunako oxygen ng'osaanikirako. Yes kati olugira ng'etandikirawo ekintu nga kyedomola ekintu nga kitabuka ekitegeeza ki naawe ayagala okukola amanda osobola okukozesa sisitimu y'emu. Olina obukuuku bwo obwakalitunsi obukuuku bwakalitunsi basaze payini basaze emiti onajjo osobola ogyokya ng'okozesa sisitimu bwetyo y'emu. Tumala ne tukireka ne kizikira era mu mbeera eyo tujjamu olusennyente kiyitirivu. Era nga tuyita mu mitendera gyefaananyirizako ne gye twalaba wiiki ewedde tabulamu ebintu eby'enjawulo okuli obuwunga bwa muwogo okukola ng'enkwaso okuggyamu amanda go. N'olwekyo olusennyente lwaffe luddako nga tulukuŋŋunta wano bulungi nnyo. Funa akasengejja n'olukuŋŋunta ekintu kiyitirivu nnyo. Tugenda dukuŋŋunta tuweze kilo 2 naafu kilo eya kawunga ka muwogo netumala netumaliramu bulungi nnyo nga tugoya ng'otabula ng'otabula bulungi nnyo. Kati okatira ddala emirimu bwagiti abaana bwe bagireka ewaka. Amanda gasumbuwa ab'ekkololo gasumbuwa ab'emuyenga. Ennyondo yaffe eno nnyondo yaffe esembayo kini yaffe briquette machine nga tandika okuyimusa amanda gaffe mpola kintu kiyitirivu. Wabanga Yesu bwe yagenda mu ggulu mpola teri kupapa esente. Kati amanda gaffe ke gano gawedde bulungi ng'ogaanika. Jjukira kino ekyuma kikoze amanda okuva mu kasasiro era amanda 4 gakola kilo emu. Ate buli kilo tugitunda 100 oba ogitunda 100 pakinga twala mu supermarket wa neighbor newe wakadadi bwakuwa sente z'amanda fumbisa gano kati nga okasuulamu mulimu manda gaffe era buno mugenda buyiga obukola wiiki ejja. Kasuulamu wano katabuse ekyembeera kabrikati evudde mu kasasiro eryanda erivudde mu kasasiro nga litabuka. N'olwekyo kiki kyolina okukola kwe kujja ku Prof Bioresearch n'ofuna ekyuma ekikola amanda wamu ne carbonizer eno ojja kuba obifuna bulungi nnyo. Ate nga jjukira bw'obigula tubikuweerako omusomo tukwatagana wiiki ejja nga tuyiga okola obuti obukuuma essigiri.